Banaiba bagambe atankuba kigotanjogeza kama Simon na mukibuga Energy King Countdown Master #1 Eastern Central some parts of Jamaica Mogadishu inclusive kino kyamala dokubanga kitekebwako stampu obukadde 28 mu mitwalo 5 mwena n'ekitundu bonna mbamba ina 10 mwajange kalanda kasera kawanvu ne wallahi billahi tallahi nkomyewo binje bibaddewo nga siriiwo binje bibaddewo nako olwaleero byonna tugenda kubyogera byonna tugenda kuba tubifumansa nsooka okubabuuzaako mwena bakyali bange omusinziro okubanga mubutikiddwa mu kibuga Kampala bakyali baffe abali Witwatersrand South Africa bakyali bange muganda wange abali e Manitoba abali e Montreal Canada mubale kubanga wallahi billahi tallahi mmesunga nnyo saagala kwogera nnyo musooke munkuliseeyo kokayala kino kintu twakikuba naye atalina energy muganda wange genda webaki nkulisaayo kigambo kimu nti energy kulikayo tubenga tutandika ekintu kyaffe ky'olunaku olwaleero kitandike energy 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 andi ono sojangayo kyagonde ggoyo okuva mu ttiimu abo kikitandike energy genda weebake energy kale kulikayo kulikayo mukwano mami sonke nateta akwagala wandu kulikayo tandika okikube kulikayo babadde enzibu ng'ewanika ono nyanze nanziga kulikayo kikube bangambye muganda wange nkikube sigenda gaana kukikwasaganya tukitandise bwe tuti akayimba kako buladi wange yakakuba avumo omukyala gwe bayita Ani omukyala gwe bayita Shiba Kalungi olunaku olwaleero muganda wange ayingira ennyumba ye mubamu kubayitibwa ye mukyala mukulu gwe bayita Sindi muganda wange agakatona mugulu ngenza okujja ku mpewo ng'omukyala muganda wange alinga eyamera akasajja ng'aganye okugenda mu kupate ey'okuyingira ennyumba agakatona mugulu akayimba kano ke bayita Copycat mukyala mukulu gwe bayita Sindi akakubye mu jerasi Shiba akakubye mu simanyi bijerasi akakubye mu simanyi kalyonsomiro simanyi ka mukiringi ka mukolongo akakubye mu ennyimba muganda nga bafani bashiba ze bavuddeyo ku social media ne bamugamba Shiba byokola bye biki Shiba okugezaako okukigala ayingira ennyumba endongo eno yennyini agakatona mugulu omuyimbi yasooka okubanga yeegatta ku saidi yani ku saidi ya Shiba ku saidi ya Sindi n'agamba nti mbagira Sindi bamuyita gundi Spicy Diana olutalo luno Spicy Diana yaluyingira enonga yennyini eyakayimba kano kabaita Copycat Shiba Kalungi muganda wa Ani Sindi muganda wange yajiwa mwana muwala gwe bayita Ani Spicy Diana n'agitulamu n'akayimba ke bayita ebirungo muganda wange akayimba muganda wange simanyi ngeri gye kakwasaganyamu gwayinza okuba ng'ombuulira nti jali wange oyo naye yakakuba muganda wange ku lulwe akayimbako kennyini waliwo cowboy omulala bamuyise Ani cowboy bamuyise Ani Fefe Busi yakakubamu atya Fefe Busi Fefe yakakubamu kayimba ki akafefe kaliwa muganda wange njagala kayimba ka fefe bakayita batya bagala fefe bagala fefe Busi naye nakakuba muganda wange bonna abo kyokira Spice Diana ndowooza Spice Diana y'omu ku bayimbyi abatakiririza mu Shiba Kalungi amanyi asobola okukuba n'abanga ye yako muganda wange bwatyo bwe yakakuba ke bayita muganda wange birungolungo Fefe Busi akake muganda wange n'akayita baagala in fact mu baagala ka Fefe Busi Fefe Busi yavumiramu ne banne bagala fefe bagala nkanoonya sikalaba wallahi nesi kijja kuŋŋaana kubanga nkakuba naye nga Sindi yazimbye akasajja n'agaana ogenda ku gundi ya munne n'agaana ogenda ku housewarming gye bamuyiseeko emunyonyo alabe tebategeeza ave mu bigambo fefe yono
gwe yetaaga fefe nga toyina sente twala mukiri ekiyimba kerere kyaddawa yali ategeeza Gravito Mutuju Kalapake Kawempe yali ategeeza musajja mukulu gwe bayita Fikifa Maika ye Fefa Busi ng'atudde mu ngoma ya mukyala mukulu gwe bayita Cindy Cinderella Sanyu akayimba ke twatandise nako. Show me. I sing the baby panda better end up bits ballows of young ballows of Zanyo. To the coach. I miss a some way originate, some of them I imitate, some of them I imitate. Sikuwa kunyumirwa kwerere mami kubulira nabitambula mu gwanga Uganda twetwogerera mukyala mukulu gwe bayita Shiba Karungi agenda kubasala keke amazima katona mugula jide mu lugoye lwa black ali mu kubayimbira mbona bayise okuyingira ennyumba ye twakubya kayimba ka Diamond Platinum muganda nge ke bayita The One kakolera ddala bulungi ntwa ujja kazibe Bashiri Mbazira bali kubanga otumudde kwasinga Blood wange nyongera okuteka musala zange obenga muganda ngo wonera ddala ate kano muganda nge mama Jennifer Musia katukinako kano kakutepeni muganda wange n'olupapula ne musajja mukulu gwe bayita 14 Kabwongo ne bakuba kayimba mu lutalo lwalimu taata mama ne manager ne kabagamba buli we munenengana nze muganda wange nze gwe muba mulumya bamuyise Fresh Kid agenda kubagirinya muganda wange wiki eno yenyini agende muganda wange wa DJ Ram Dubai abakuba emiziki bwave muganda wange agenda e Bungereza bwave muganda wange agenda mu United States of America bamuyita Fresh Kid akayimba muganda wange wiki wano nawe sibadde yabadde mbozi mu kibuga Kampala tata agamba nina okulinnya ennyonyi mama agamba kasajja kalemedde ku mwana wange abantu bavumye tata atandise n'okufuuka serebu waliwo omusajja mukulu Faruku Sakozo wa Bani TV yagenze n'amukozesa ka drop obaka bayita endorsement ya Kalango tata Fresh Kid nga ayina amasape nze tata Fresh Kid ayina engeri gy'akasuka omukono bw'ati nga rapa tata Fresh Kid muganda wange serebu bagamba mulabe Abani TV agakatonda mugulu kagenze ne kakwata olupapula ne kalamu ne kakaba amaziga mu luyimba mbulu buli we munenengana ne mukola buli kimu muganda wange playing for the first time ina muganda wange mukwano gwange muganda wa Ham bangambe bavuga no mugaga Ham ine bintu manager nange binsobako omuntu mugamba ngambe Simon Tumbudde nzijano ku mbutikizi agakatonda mugulu bizaamu amaanyi kulina abantu bagamba nti bawuliriza olwo muganda nga basirikala abali eruzirawo mwangamye munjagala nnyo baganda banga bakola ku Aspia eriya munyonyo abali kubanga mudi yenjawulo abasirikale abakola ku parliament abasirikale abakola ku parliament chemukola ekisingo kuba ekikulu ku note 3 nkaga mu not ne note 3 samwe mu not wabula ku ataina energy genda webake kitandiko bayigirize nti genda webake oganyi Energy. Ono Ramazani Mubuto Bamunani. Salamu alaikum Ramazan. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Akayimba kajja kola kakube. Ochogedde kasitana omwana weru. Energy. Hey. Olwamuyita Wizarding atava mukimu kisambewe na tete. Akayimba bakayita ma victim. Ochogedde. Energy. Hey. Ayimba ono nyaze nanziga. Hey. Akayimba ko kajja kola kafawa tule. Energy. Saimo. Tuliriza muganda. Kyechinga katika keche kyekizasoza kasenta akanjibwe kati. Alaalyo indidone ngoma y'omwana menzi Fresh Kid naye yatabujikube. Ochogedde. Energy. Mwongeremu. Energy. Bakuwulidde muganda wange. Mulwanye empererwe. Kakati nzenga mulwanye. Kasitoka akkiriza bakuwulidde. Energy. Ambassador Fabese na tete. Banjogerako ki eyo? Bakwogerako oli wakabi naye senga kula nnama. Yawasize embaga. Bawa genda labirira omwana wumba omutima. Soko olumpe.
Moloka eriwo oyani etaka kino kabona. Kabona yawadde Sengakula n'emmotoka. Mwana nedda biwana zanagenda ku mwana omutima kabona yazala mwana wano omukazi wano kuwakaliga. Omwana omutima gwalwala kabona emoloka yakulanama yennyini yakulanama. Kabona si yagiguze. Taina sente nga n'omwana wa mulemi okulabirira oli kabona bamuwasa buwasa tawe. Naye mbaga yawadde mama Fina twabirabe ffenna nga awadde simanyi mama Gundi Sengakula na mamuwadde emmotoka. Tamuwadde ebyo biwaani. Labirira omwana yalwala omutima atugenda na muntu kuyambi. Gwe kabona akayimba makakube. Emaje. Oli mu class nyo. Nange netya. Nze bampita Paulo Semuto. Paulo Semuto mugamba mutya? Ye tuli Semuto. Abantu be Semuto mbagala nnyo. Saimo negomba nyo okulabako. Agakatonda mugulu okizi tujja nakwe kuyazi selefi tujja kubonga. Oli mu class nyo. Nange netya. Akayimba mwekali omwana atekema amanyi. Kasito kyogedde. Sema yo. Enaje. Nze. Batitoka Segolina ye live. Ebyaddala nkuina. Nze sina buzibu kabu. Ambassador banayi. Andi omutuufu. Musajja nga bawata muwase. Ate omwana mulemi okulabirira. Omwana ali side kimutubulire. Ambassador ajja kubulira. Kakati munywanyi. Akayimba kakube tekalina tabu. Kasita mukyogera ngenda kakubira ddala. Rema na Makula naiba B2C akayimba bakaita gutuja. It is just omwana yaze nakuba kayimba kala keri. Awazina lutalo ansebese nayo teyanyumidde nnyo. Waliwo omwana we Masakanze namuwadde dengule era tiyandi esege na musaininga. Nancy Kombi Valentine era lero njagala kiri ekisime. Nancy Kombi Valentine kitegeeza kwetala. Oyo tiyandi esi yamuwadde da offer. Tukiyitayo lese ekitone mu kibuga Kampala tugenda kuba